talekeka. Ku makya nga bw'okeera ng'olina by'ogenda okukola ku mirimu gyo, nkusaba ofuneyo ka diary, akatabo, nga buli lunaku olinayo spiritual goal. Goal yo ng'ekwatagana ku muntu ow'omwoyo. Omuntu ow'omwoyo oyo oyinza okugamba buli lunaku nja somayo ennyiriri 2, kyo kimu. Buli lunaku nina okukolayo ekikolwa, oyinza okugamba nja soma ennyiriri 2, kati ekyo kyo kikireke kikyo. Kati njagala okoleyo ekikolwa nga buli lunaku olina ky'okolayo ekigasa omulala. Ogamba olwaleero ngenda kusimayiringira abantu. Nakyo. Because omanyi lwaki Yesu yagamba bw'oyambaza oba oyambaza ye. Abantu abamu simayiriyo yeewonya omulala. Hi, Kisachi, how are you? Oli naakusekera no feeling better. Noga ndi fine. Wasiri fine bichi ogenda olaba otandikiddawo okwogera. Oli funayo any act of kindness gy'ogamba nti olwaleero goali yange weesomayo scripture emu kati ekyokubiri bana ebintu bibiri buli lunaku. Bw'obituukiriza ng'obiwandiikawo ng'ogamba kino nakikoze kino saakikoze. Gamba olwaleero ngenda kuwaayo omuntu nusu 2,000. Olwaleero gendako ku social media kuzzaamu abantu 2 amaanyi. Kati gwe noonya gwe bavuma. Gwe bavumye ennyindo omugambe no you're beautiful, you're wonderfully made. Oh, I love you. Olaba comments ziba 10 ezikuvuma n'osanga emu egamba I love you. Notereera. Noga kale biri tebinjagala wamma kasitona njagala. Yeah. Kati funayo akatabo nga nange mwendi. Nga buli lunaku olina ky'okolera abalala n'okwesomera n'ekirala kati ekya Bayibuli kiyamba ggwe. Buli lunaku okuleyo obanga agamba nti eringa training. Tulinaku nfunayo ka training, ofunayoko ka scripture n'ogamba njizeeyo kano, Mukama njigirizaayo kano, njizeeyo kano mu Bayibuli, kato nange njizeeyo kano. Kijja kuyamba okubeera mu bulamu ng'oli musanyufu. Waliwo contentment ejja ngoze mu buliri bwonoga I did something. Nange ngenda kakubanja